po jako akawuwo. Bannabyabufuzi wamu n'abantu ba bulijjo basabidde okukomya omuze gw'okukola ebintu ebivumiriza omulimu gw'okutwala bannayuganda ebweru okukuba ekyeyo nga bino byogeddwa Minisita Peace Mutuuzo atwala Minisitule y'ekikula ky'abantu mu lukuŋŋaana lwa The Uganda Association of External Recruitment Agencies oluyindidde Kololo ku kisaawe okumala ennaku 2 nga lugendereddwamu okulongoosa omulimu guno ogw'abankuba kyeyo. Minisita Peace Mutuuzo agamba nti Minisitule y'ekikula ky'abantu etaddewo abaserikale wamu n'abakungu ab'enjawulo okulaba ng'omuze gw'okukusa bannansi mu ngeri emenya amateeka guggweerawo ddala kubanga bino bye bimu ku bitatana n'okuvumiriza omulimu guno ogw'okutwala abantu okukolera ebweru. Cross-border committee nga erimu abasekirite abaministry local government okulaba nti abawala bano tebatwalibwa bweru naye tukubiriza buli munnayuganda afeeyo okulaba nti abantu tebabatwala kubanga abasinga obungi tebayita ku booda. Ono agamba nti kampuni zino ezateekebwawo mu mateeka okubanga zitwala bannansi ebweru okukuba ekyeyo zirina okufaayo okulaba nga zirondoola abantu be ziba zitutteyo okumanya embeera gye balimu. Okubanga bagoberera abantu abakola abayise mu kampani zaabwe ate naffe tugenda kuzimbawo information management system naye kyabuvunaanyizibwa okuba nti omuntu waba amutute bweru kampani weba etute omuntu ebweru ogoberera wawaakora mbeera ki gyakoleramu kubanga tetusuubula abantu tetusuubula na bukozi bwabwe. Sheikh Nuhu Muzatabate agamba nti bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe nabo bakoze kyamaanyi okwonoona omulimu gw'okutwala abantu ebweru nga bagogerera amafuukuula esaako n'okwagala okusaba amateeka gaggweera. Kino omuntu akyogeredde ebintu bingi nga naffe tuwulira rediyo alidde ku ssente najja n'akyogerera bulungi nga bw'ayagala. Eyasanze olujjuliro baluggyewo n'atalya n'akikuba n'owulira ddala nga naye you people wake up musuukuke. Nambuya Inidi ngono ye nankulu w'ekitongole kino ekya Uganda Association of External Recruitment Agencies ekigatta ebitongole ebitwala abantu ebweru agamba nti embeera y'abaana abakolera ebweru yatereera okwawukanako n'ebyo ebiyitingana nti batulugunyizibwa ekintu ekikyamu olw'ensonga nti mu buli nsi gye batwala abaana wali ababaka bawana abalondoola okulaba embeera nga bweri. Recommendation as I conclude. Katika Saudi Embassy Uganda. Policy recommendations. Embassy Saudi. Tunayaba na Uganda katibana abakwasaganya ensonga z'abaana. Main So embeera first ddala. to the government. Ekyokubiri abaana balina And main social media mubalabako nina groups nyingi kwendinga abaana basanyufu. Mwesigwa Thompson ono nga y'omu ku abo abalina kampuni ezitwala abantu ebweru agamba nti buli munnayuganda afuna obuzibu mu kampuni yonna ebeemusuubiza okumutwala ebweru n'erya ssente ze ne kitakolebwa yeekubira enduulu mu minisitule eya Gender, Labour and Social Development asobola okuyambibwa. Stage bwe bagaana omutwalo olina w'otandikira etteeka likole osobola kuripootinga poliisi oba osobola kugenda n'oripootinga minisitule naye ng'ekisingira ddala this company begenda kutwala eba yakutwala abantu ebweru tandikira mu Ministry of Gender, Labour and Social Development bagenda kuyamba era bayambye bangi. Stephen Tumusime yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television.